kakati no tuteekateeka okuweza wiiki namba olutalo mu ggwanga erya Iran bukyanga lutandika wakati w'abasajja batu ab'eggwanga erya Iran nga balwanyisa eggwanga lya Israeli kwoteeka Amerika. Jjukira nti olunaku lwali lwa 6 ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri ebikompolo byatandika okubanga bivuga wali mu kibuga Tehran n'ebibuga ebirala ebiriraanye. Wenjogera ebigambo bino nga abantu abakafa mu ggwanga erya Iran basoba mu 1,000 bayingidde 1,000 mu kaseera kano basoba namu. Eggwanga lya Iran newankubadde nti babaseemu abantu bangi okukamala bakulaga nti si beeteefuteefu kuba nti bakkakkana bassa abakulu. Tujjukira nti supreme leader omukulu Ayatollah Ali Khamenei bamutta ku lw'omukaaga olwo batta abamu ku banene mu gavumenti, wabula ate tuzze tulaba nti abaddewo bakambwe n'okusinga bali abaasookawo babatta naye ate abaddewo bakambwe n'okusinga bali abaasookawo. Kakati n'ennaku zino zikunukiriza ziyingidde 5 luno lunaku lwa 6 olwaleero Amerika epushinga naye n'obusajja bukyalwana. Olunaku olwaleero waliwo ate ekipya ekizuuliddwa mu lutalo luno nga lutambula. Ekibiina eky'abayisiraamu ekirwanyiriza ky'eddembe ekimanyiddwa nga Council on American Islamic Relations oba KEA kifulumiza emboozi ate yeewuunyisa. Emboozi efulumiziddwa ekibiina kino nnaku olwaleero ate batulaze nti Amerika kekizudde nti obusajja tebusobola kubika mu by'amaanyi bombi n'eggwanga erya Isirayiri, ate ensonga batandise kuzivuga nga bazizza ku ludda lwa ddiini. Olutalo baluzizza ku ludda lwa ddiini. Batandise kwekwasa byawandiikibwa mu Bayibuli ebijingirire. Okusinziira kwa alipoota gyenfuna eva mu ggwanga ery'abannaffe aba Amerika eraga nti abajaasi abali mu lutalo luno babagambye nti olutalo luno lwawandiikibwako mu Bayibuli. Olutalo luno lwe lunnyonnyola amadda ga Yesu Kristo gwe yasoma ku End Times mu Bayibuli. Abasajja kati layini gye baliko, abasajja ye layini gye baliko. Minisita ow'ensonga z'abweru mu ggwanga ery'abannaffe aba Amerika gwe bayita Marco Rubio yakozesezza statement egamba nti Iran is run by religious fanatic lunatics. Ekigambo ekyo kinenemu, ekigambo ekyo kinenemu. Kanzije nkigaziye bw'osubwa ekiddako wandisubwa eggulu tosagasaga Nani kano koona kayiriba kakubye omusajja omukulu nze okutuuka ng'okulira amazzi ga buli lwanco omuyindi yakukuba leero yakuba igunze ninse ndiwonga ekyokuboneraku nti bankuba mweka mugagenge ife bwe twerira empiya ababeetiza abagezigezi enaku dino bakozesa Super Odds International. Mene ekyokola kyangu iwe kuba naye airtime wansi bibiri byonka ku isimu lyo ng'oniga star 200 star 20 star ndala ash wa VIP ayenda single oba akatambula $5,000 donka ku akaunti y'esimu lyo. Ate wa ordinary takwe $2,000 donka ku isimu lyo nga efunira ebipiira ekisobola okuwangusa essente owona obwavu. Wabula Super Odds International mu kintu kino nimu omusinga. Nze mufefesi Opolya Matia genda bugenzi ku social media wali nonya Opolya live osobole okuba ng'oneegattako ensonga zonna nga we tuzoogerako muganda wange ojja kuba ozifunira ddala bulungi. Wetugeredde okuwumulamu nga nkyakutegeeza ku lutalo olw'eggwanga erya Iran n'ensi yonna
anti jjukira nti Israeli ne America kasaba kuba wali mu kibuga Tehran n'ebibuga ebirala ebiwerako. Bwetyo Iran yazuukukana kuba nti ekuba Israeli kwoteeka okuba nti ekuba bases ez'eggwanga erya America mu Bahrain, e Saudi, e Qatar, mu United Arab Emirates, mu ggwanga erya Iraq, ate kwoteeka Cyprus. Yonna abasajja babadde bakubayo. Kakati okusinziira ku mawulire ag'omunda agava ali mu ggwanga erya America galaga nti Abamerika baavuze ekintu kino ne bakijja ku lutalo lwe babaddeko lwennyini ne bakizza ku nsonga ez'eddiini nga bagamba nti eggwanga lya Iran balina okuba nga bajjako obukulembeze obuliko kubanga bukulembeze bwa kibi. It is a religious fanatic lunatic. Bantu abakozesa ekigambo eky'eddiini okubanga batuukiriza ebyabwe ebimenya amateeka. Abajaasi bonna ab'eggwanga lya America bagamba ebigambo bino. You are fighting to induce the biblical end times. Mulwana kubanga mutuukiriza ebyafaayo by'omu Bayibuli. Akaseera ak'amazuukiro, akaseera ak'amadda ga Yesu ke kano. Okusinziira ku kitongole ekimanyiddwa nga Military Religious Freedom Foundation, nga kino nno kitongole ekyateekebwawo okubanga kiyambako abamu ku bajaasi mu ggwanga ery'abannaffe bano aba America, buli omu okubanga akkirizibwa okubanga asinza okusinziira ku nzikiriza ye. Agamba atya muganda wange MC Pionte, tulindiridde omwezi ogw'omwenda okugenda mu For the Best of MC Pionte wali ku Savers mu bitundu eby'ebugembe, webali eddala okubeerayo ku side eyo. Nkutegeezezza ku kitongole kino kya MRFF nti kyateekebwawo okubanga kiyamba abajaasi mu ggwanga erya America, buli omu okubanga atambulira mu nzikiriza yoba eddiini ye. Kakati okusinziira ku kiriwo, ekitongole kino kitutegeezezza nti kifunye ebbaluwa eziwererako ddala okuva mu bajaasi ab'eggwanga erya America nga bonna beemulugunya ku bakama baabwe ebigambo bye babagamba nga bagenda mu lutalo luno olw'eggwanga erya Iran. Onagenda mu Bayibuli omwo mulimu ekigambo ekiyitibwa Armageddon. Ekigambo Armageddon bw'ogenda n'osoma mu the book of Revelation ojja kusangamu statement egamba nti Armageddon etegeeza amadda ga Yesu Kristo. Kakati okusinziira ku bajaasi ebbaluwa ze baaweereza ekitongole kino, nagambye nti kino kitongole kivunaanyizibwa ku kulwanirira ddembe lya kusinza mu bajaasi ab'eggwanga erya America. Batugambye nti bakama baabwe babagamba nti olutalo luno lwe bagendamu lutalo luteeketeeke mu Bayibuli, lutalo lwa bwakatonda, nti era ne mu Bayibuli bw'ogenda mu kitabo kya Revelation ojja kulusangamu nga lwogerwako. Mu bakomandazi baabwe babagamba nti Trump yasindikibwa Katonda era n'ayibwako amafuta okujja okuba ng'alokola ensi eno, okujjawo ekibi ateekewo ekirungi. Mulimu statement eyagambye nti Trump has been anointed by Jesus to light the signal fire in Iran to cause Armageddon and mark his return to earth. Bye bigambo sewe bagamba abajaasi ab'eggwanga erya America nga bagamba okugenda okulwana mu lutalo luno nti Trump yayibwako amafuta okujja agenda ateekewo enkyukakyuka y'obukulembeze mu ggwanga erya Iran, aleetewo ekitangaala, ajjewo obukulembeze bw'ekibi. Olwo nno Yesu alyoka akomewo ng'eggwanga erya Iran literedde litambulira mu kkubo eggolokofu. Bigambibwa bajaasi baggwanga lya America. America oba oliawo yakizudde nti we banaagenda obugenzi okulwana n'obusajja tebajja busobola. Kati olutalo batandise kuluvuga nga baluzza ku nsonga za bya ddiini. Kyokka ekimu ku byewuunyisa nti tekiri mu bajaasi mwokka, wabula bw'onaagenda ne weetegereza ne mu bamu ku bakulu abali mu nsonga ez'ebyobufuzi mu ggwanga erya Isirayiri, kwoteeka eggwanga erya bannaffe bano aba America, era ojja kwetegereza nti bakozesa nnyo ebigambo bino eby'eddiini okunnafuya n'okwonoona
erinnya ery'eggwanga erya Iran n'abalikulembera okulaga nti eggwanga oba oli awo likulemberwa sitaani, nti eggwanga likulemberwa sitaani. Agamba atya muganda wange Waswa Furniture, webali ddala okuba ng'otambula naffe bwana Colin Media ku mukutu ogwa TikTok. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nga ate temuva ku kikompola. Nagambye nti wa message ojagisindika ku 0787 35 13 33 butereve ejja kubanga ate ntuuka. Kagamba atya Emma King, webale nnyo mwana mupiya okubeerayo ku sayidi eyo. Kakati nabadde neetegereza ssebo abakulu ab'enjawulo okuva ali mu ggwanga erya Isirayiri kweteeka eggwanga erya Amerika nga bonna bakozesa ebigambo eby'eddiini ebyawulayawulamu ebiraga nti olutalo luno ssebo lukkirizibwa mu mateeka. Ambassador w'eggwanga lya Amerika mu ggwanga lya Isirayiri bamuyita Mike Huckabee. Juzaawo lwali lunaku oba lwa mukaaga era ayogerako ne munawale gwe bayita Tucker Carlson n'amugamba nti it would be fine if Israel took essentially the entire Middle East because it was a promised land in the Bible to the Israelites. Nti kirina buzibu singa eggwanga lya Isirayiri lino liwamba ekyondo kya Buwalabu kyonna, kubanga wogenda n'okukebera mu Bayibuli Middle East eno oba ekyondo kya Buwalabu yensi ensuubize eyasuubizibwa Abayisirayiri mu Bayibuli bwegamba. Oyo nno ambasada wa ggwanga lya Amerika mu Isirayiri agamba nti ekyondo kya Buwalabu nsi nsuubize ey'Abayisirayiri. Bw'ogenda ne weetegereza Bayibuli eno n'ogisoma bulungi n'ogitegeera. Kakati okwosa ejjo ate minisita w'ensonga z'ebweru mu ggwanga lya Amerika omukulu Marco Rubio yagambye nti Iran is run by lunatics, religious fanatic lunatics. They have an ambition to have nuclear weapons. Nti Iran ekulemberwa abasajja abakozesa eddiini okwonoona buli kimu, abakozesa eddiini mu bukyamu, beekweka mu kuba nti bannaddiini naye nga basitaani bennyini abawedde. Kakati ate nga tujjukira nti ne minisita by'okwerinda ku lunaku olwa Mande mu ggwanga lya Amerika gwe njogerako gwe bayita Peter Hegseth yavayo n'agamba nti crazy regimes like Iran hell-bent on prophetic Islamic delusions cannot have nuclear weapons. Nti obukulemberwa abalalu ng'eggwanga lya Iran, obukulembeze bw'ekibi obw'obunnabbi obutaliiyo tebusobola kukkirizibwa kubeera na byakulwanyisa bya nuclear. Nti obunnabbi bw'eggwanga erya Iran bano betuyita ba supreme leaders. Jjukira nti oyo supreme leader ow'eggwanga erya Iran yabeera akulembera n'eggwanga eryo mu nsonga z'ebyeddiini gwe twalibadde tutwalanga oba archbishopu gwe twalibadde tutwalanga kitaffe mu Katonda mu ggwanga erya Iran. Kakati Abamerika bagamba nti oyo kitaabwe mu sitaani so si kitaabwe mu Katonda, asinza sitaani. Era mbu mu Bayibuli yayogerwako nti akaseera kalituuka aka Armageddon, amadda ga Yesu nga gatuuse, obwo obukulembeze obw'obulimba buligibwawo. Nti kakati Yesu yasindika Donald Trump n'amuyiwako amafuta ajjewo obukulembeze obwo obw'ekibi obuli mu ggwanga erya Iran. Ebigambo bino basajja Abamerika n'Abayisirayiri bwe babyogera. Kati ekitongole kino ekya Keya kyenkutegeezezaako kigamba nti omukulu ono Hegseth, minisita w'ebyokwerinda mu ggwanga erya bannaffe bano aba Amerika, ebigambo bye yakozesa oba oli awo byongera n'okuba nga biteekawo enjawulo n'obutakkaanya wakati w'enzikiriza ey'Obuyisiraamu yokka na yokka. Jjukira n'Abasiraamu bano beeyawulamu emirundi ebiri, waliwo be tuyita Abasunni n'Abashiya. Kakati mbwe ebigambo Hegseth byakozesa byagala okuggyayo ebimu ku bigambo ebiri mu nzikiriza y'Ekishiya
nti abakulembeze ab'obulimba bangi balijja naddala mu kaseera k'enkomerero nga katuuse, akaseera akamadda ga Yesu nga katuuse. Ebyo biva mu ggwanga lya Amerika. Wali mu ggwanga erya Isirayiri, Prime Minister omukulu Benjamin Netanyahu olunaku olwa Sande yavaayo n'agamba nti embeera yennyini gye tulimu, bw'ogenda n'osoma mu Tora, omanyi Tora tulina kukinyonyola tutya, tukitwalenga ebitabo ebitaano ebisookerwako mu Bayibuli, kye tuyita Tora. Bw'ogenda n'osoma mu Tora ebitabo ebyo ebitaano ebisookebwako, twogera ku zi Genesis, zi Exodus, nti ojja kukizuula nti eggwanga lino ery'abanafu aba Iran lirina kye tuyita Amalek. Munansonyiwa leero nja kugenda nnyo mu bigambo bya Bayibuli biri eby'omunda, era abasumba bange ab'enjawulo Pastor Samuel Awe Bugembe, Nabbi Wiliba Mukisa, nkiwa tukwataganira ddala bulungi. Okusinziira ku Benjamin Netanyahu agamba nti obukulembeze obw'eggwanga erya Iran bufaananira ddala n'omulabo oli mu Bayibuli gwe bayita Amalek. Buli presenting a pure evil, ekibi kiri kyennyini mu bigambo bye. Yagambye nti we read in this week's Torah portion, remember what Amalek did to you, we remember and we act. Bigambo bya Benjamin Netanyahu, Prime Minister w'eggwanga erya Isirayiri. We read in this week's Torah portion, remember what Amalek did to you, we remember and we act. Kakati ekitongole kino ekya kigambye nti we are not surprised to see Benjamin Netanyahu once again using the biblical story of Amalek, which claims that God commanded the Israelites to murder every man, woman, child and animal in the pagan nation that attacked them, to justify Israel's mass murder of civilians in Iran just as it did in Gaza. Jukira nti bw'ogenda n'osoma mu Bayibuli, nkugambye ebitabo ebitaano ebisooka ebyogera ku nsi eri eya pagan nation, Katonda asindika Abayisirayiri bano bagende batte abo abantu abataali bakkiriza. Kakati omukulu Benjamin Netanyahu ayagala kwekwasa mbu nsonga zino, bagende batte abo bukulembeze obw'eggwanga erya Iran nti si bakkiriza. Era y'ensonga lwaki ekitongole kino ekya kigamba nti tetwewunyiza nakamu kulaba Benjamin Netanyahu ng'addemu okukozesa ebigambo ebyo mu Bayibuli ebikwata ku Amalek, kubanga w'osoma ku Amalek, Katonda yasindika Abayisirayiri bagende batte buli musajja, buli mukazi, buli mwana, buli kisolo ekyali mu nsi y'abatali bakkiriza, abalinga babalumba. Kitegeeza nti era enkola y'emu eyo Benjamin Netanyahu gye yakozesa okugenda okutta abantu ba bulijjo eri mu lwananda lw'e Gaza, era y'enkola y'emu gye yakozesa kati okutta abantu ba bulijjo mu ggwanga erya Irani. Kikwasamu ennaku nti abakulu be badde basuubira okuba nga ate baluŋŋamya, ate essaawa zino basinga okwawulayawula, be basinga okwawulayawula. Omukulu gwe bayita Peter Elfigez, ono nga minisita ebyokwerinda mu ggwanga erya Amerika, Marco Rubio minisita w'ensonga z'abweru mu ggwanga erya Amerika, omukulu Huckabee oyo ye ambassador w'Amerika mu ggwanga erya Isirayiri. Kakati ate tugasseeko Benjamin Netanyahu, Prime Minister ow'eggwanga erya Isirayiri, be batandise okukivuga mu layini eyo, be bafuuse ate ba prophets of doom. Olutalo baluzizza ku nsonga za byaddiini. Era amukuba kuguba kuga nti kino bakikola basobole okuba nti bafuna obuwagizi. Ensonga eri emu yakufuna buwagizi,
tewaliwo kirala. Banoonya abantu kubanga babakkiririzamu, kubanga eri abantu bangi abakkiririza mu bayibuli ng'ebawulira ebigambo ebyekuusaako okwo ku mulayini eno bagoberera bigoberere nga tebasoose na kulowooza. bw'osubwa ekiddako wandisubwa eggulu tosagasagana bingi bye tukomawo na Program jangu tufeefeete mwe tufeefeetera amawulire ebyewuunyisa by'otamanyi n'ebyotawulirangako okuva mu buli kalikonda kansi kw'otadde n'amawulire agava mu kisaayi ky'ebyemizannyo n'omufeffesi okulya Matiya atyo. Tulina eddakiika 8 okuyingira essaawa 5 jangu tufeffete ku 13.5 Apex FM ekikompolo eky'emboozi n'emiziki ze mufeffesi Oporya Matiya ate Oporya live bwe tutyo tutambula paka ssaawa zijja kubeera mukaaga ez'omutonto. We tugendedde okuwumulamu nga nkutegeeza ku layini abasajja gye bakutte mu kutambuza olutalo luno. Abasajja batugambye nti eno Amalek bw'ogenda n'osoma bitabo ebisooka mu bayibuli eyogera ku Bayisirayiri okubanga basindikibwa okuba nti bagenda batte abo abatali bakkiriza. Kakati ebigambo ebyo omukulu Benjamin Netanyahu byakozesa mu kukuma mu bantu omuliro okuba nti bakuba eggwanga erya Iran, ng'agamba nti obukulembeze oba Ali Khamenei bubadde bukulembeze bwa kibi. Already talabye Marco Rubio ng'abwogerako nti ba religious lunatics beesiba mu ddiini naye nga bantu babi. Kyokka nga ne Hukabi agattako ekyokugamba nti eggwanga lya Isirayiri lino Katonda yalisindika okubanga litwala ekyondo kya Buwalabu kyonna, litwala Middle East yonna, eyo yensi yaabwe ensuubize. Abakulu mu magye ag'eggwanga erya Amerika ebigambo babitadde dda mu bajaasi nti olutalo lwe mugendako luli mu bayibuli lukkirizibwa era nga Trump yasindikibwa, Katonda yayiibwako amafuta okujjajjawo obukulembeze bw'ekibi mu ggwanga erya Iran asobole okubanga eggwanga alitereeza kubanga Yesu anaatera okudda. Nga kino nno kireetera abo abakkiririza mu bayibuli okufunamu ekirowoozo nti kyandibanga ddala kituufu obukulembeze bwa Iran busaanidde ddala okubanga bukyusibwa olw'ensonga nti ababuliko bakulembeze abeefudde bannabbi ab'obulimba bawabyansi, abakkiririza mu ddiini tebaweesa byakulwanyisa bya nyukiriya, abakkiririza mu ddiini tebatta abantu batalina musango, nti kale nno basaanidde okubanga bagibwako, nti okusinziira ku kirabwako ku bizze birabwa kino kisaanidde era n'okuteekwa kiteekwa. Nagambye nti wa message ogisindika ku 0787 35 13 33 butereevu obubaka obujja kubanga buntuukako. 0787 35 13 33 enamba kwe tusindika obubaka. Netanyahu n'abakulembeza abalala wali mu ggwanga erya Isirayiri era ebigambo bino babikozesa nga balumba Abapalestine wali mu lwannanda lw'e Gaza gye battira abantu abakunukiriza kumpi 1,000 era bakozesa ebigambo bya Amaleke nti bagenze kutereeza nsi, kujjamu ba pagan, bali mu pagan world babajjamu kubanga bayibuli ekyogerako. Era kigambibwa nti wonna agenda n'okeberako okwo mu byafaayo entalo ezisinga ez'abasajja ba Amerika ze babaddenga balwana bazenga bakozesanga nnyo ebigambo bye mu bayibuli kubanga tujjukira nti era ne mu mwaka ogwa 2021 George Walker Bush yali president w'eggwanga erya Amerika era yakozesako ebigambo bye bimu nga alifaaringa ku September 11th attack eyakolebwa ku ggwanga lya Amerika. Era tujjukira nti Amerika ng'ekubiddwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omwenda 21 ng'ennaku z'omwezi 16 George Bush yali president wa Amerika mu kaseera ako yagamba nti this crusade, this war on terrorism is going to take a while. This crusade, this war on terrorism is going to take a while.
mu kukozesa ekigambo crusade yali ayogera ku lutalo olukwatagana n'ebyeddiini. Abasoma ku bayibuli, abasoma ku byafaayo, tujjukira nti mu kyasa eky'e11 n'ekyasa eky'e13 wakati awo walingawo entalo nnyingi nnyo ezalinga zikwata ku byeddiini obanga zaali zeekuusanga ku nsonga z'ebyeddiini. Tujjukira nti bapaapa balwanagananga n'abasiraamu abalinga bakulembera amawanga agamu. So entalo ezo baziyitanga crusade, zalingawo wakati w'abakristaayo n'abayisiraamu, abakulembeze mu ddiini n'abakulembeze mu nsonga zino ez'ebyobufuzi. So bazitumanga crusade. Kakati Bush naye we yali alumba okugenda okuyiga Osama bin Laden mu 2001 yagamba nti eno crusade yakulwanyisa butujju luno lutalo olw'abanaddiini okuba nti balwanyisa obutujju era lugenda kutwala akaseera akawerako. Byayogerwa mwaka gwa 2021 2026 batugambye nti ate ye Trump asukka ne kukubeera wa crusade yayiruddwako amafuta, yasindikiddwa aliko mwoyo mutukuvu okubanga alokola eggwanga erya Iran okugyawo obukulembeze bw'ekibi abeere ng'alitereeza. Era omukulu Bush yakozesa ekigambo ekyo. Tujjukira nti abayisiraamu tekyabayisa bulungi. White House negezaako okubanga ekibuzaabuza naye nga kiyise nga tekikyasobola kudda mabega. Kakati 2026 abakulu olutalo balukomezzaawo era nga balutambuliza ku line ya byaddiini, bakulaga nti bo batambulira wamu ne Katonda. Kutta abantu kukyagenda mu maaso. Sofa Iran ntegezeddwa nti abantu abakafa baweze 145. US Senate etudde. US Senate etudde akaluka kubiddwa bululu 5-3 53 bagamba nti resolution ey'okugaana Trump okubanga alumba eggwanga lya Iran bagijewo bagiblokinze. 47 badde bagamba nti tetusaanidde kulumba ggwanga lino. Minisita ensonga z'ababweru wali mu ggwanga erya Iran omukulu Abbas Araghchi alabudde obubinja bwonna obw'ekitujju n'obusangibwawo ku bboda y'eggwanga lya Iran ne Iraq. N'abagamba nti mmwe nkimanyi waliwo ababawaga, waliwo ababapika, naye tekabatanda ne mukola era mujja kugwa mu mbi.